Okutandikira ddala ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero bantu bangi nnyo mbadde mutandise okunsindikira mu message nga mwagala nkonfaminge ku kika ky'emmotoka Dr. Amuza Ssebunya kye yagulidde Rema Namakula. Ne wano ku SMX Media mukimanyi bulungi nnyo tetukola story notantinu nga tulina obukakafu kwekyo. Kati kemaze ofuna obukakafu konze kankole story nsobole okubeera nga clarifying aba SMX Media subscribers. Kwaniriza nnyo ku SMX Media amanya eddoboozi bamuteemisa SMX. Wano ku SMX Media tubeera ne updates buli lunaku buli ssaawa. Neebaza nnyo ba SMX Media Kings and Queens ba subscribers ba SMX Media mwebale nnyo mwebalire ddala nawe tena okubeera nga osubscribinga osobola okubeera nga otwegattako nga osubscribinga neno ku SMX Media ensonga gyenkuwa eri emu yokka obeera eyo togyagala oli waddembe obutasubscribinga waneno ku SMX Media tukonvertinga stories zaffe ne zibeera nga ziwewuka data waleme kubeera nga agenda mungi ekyo kyo nakiteekako essira olw'ensonga mmanyi kyenkola nga nkonvertinga story yanukutwalidde 100 MBs waneno ku SMX Media ngenda gikonvertinga ebeere ng'ewewuka esobola okutwalira 27 MBs kwegamba ne woteekako MBs za nusu lukumi wano ku SMX Media osobola okulaba stories zaffe eziwerera ddala 3 nga data utanaaba kubeera nga gwako olw'ensonga stories zaffe tuzikonvertinga ne zibeera nga ziwewuka data aleme kubeera nga agenda mungi osanga ba YouTube channels abalala kye batakola data wammwe n'asigala nga agenda mungi ne mu complaining mbu wano ku YouTube data agenda mungi bikoze bitya naye wano ku SMX Media ffe ekyo twakimala nkujjukiza munnaffe gwe ayagala okubeera ng'olanga naffe oli waddembe okubeera ng'oncontactingako enamba y'essimu gy'olaba ku screen tugenda sobola okubeera nga tukulangira product yo gyolina tugenda sobola okubeera nga tukulangira company yo gyolina tugenda sobola okubeera nga tulanga services zo providingira eri bannayuganda oba n'abantu abasukka oba abali ebunaayira kyonna okubeera nakyo kiri simple okubeera nga information gy'otuwa eri legit n'ekyokubiri manya mbu ngenda kujja nambula ekifo ky'owookolera so that totuwa information oba products ziri substandard oba zitatuukiridde wanene ku SMX Media tetulanga bafere naye obeera omanyi mbu ebintu ebiri legit kyokola kisufu weekakasa mu kyokola osobola okujja n'olanga naffe ku SMX Media negotiating terms and condition nesobola okubeera nga tukwasaganya business yo esobola okubeera nga egenda mu maaso mbadde nginzize waneeno kubanga amawulire gatandikidde ddala okuviira ddala ekyo kyonnaku olwaleero emmotoka eya Red ng'eri mu kubeera nga esatulatingibwa ku social media platforms ez'enjawulo omunne ya Dr. Amuza Ssebunya gyagulidde Rema Namakula olw'okumwebaza ekirabo kye yamuwadde ekisinga ebirabo byonna ekyokumuzaaliramu omwana ow'obuwala Aliya Ssebunya mwenna mukimanyi bulungi omwana gwe bazaala bamuyita Aliya Ssebunya ebyo byonna byonna nga bigenze mabbali abantu bangi ba inboxingidde ne bagamba SMX kituufu ye emmotoka oba emmotoka kika kirala kituufu ye n'emmotoka ebyo n'olumaze okubeera nga mbiraba n'enkuzaayo kemabega kansooke nkupuleyingire nti neera kati eno ziba ziweredde ddala emmotoka 2 omanyi Rema Namakula yabeera n'olwo olubuto lwa Aliya okumala emyaka ng'ena oba 5 ekyo kyo temukyerabira kubanga batandika omugamba alina olubuto ng'akyalina Eddie Kenzo mbw'agenda zaala omwana omulala agenda zaala omwana omulala Eddie Kenzo ne baawukana n'agenda ne Dr. Amuza Ssebunya kuva ddala mu kukyala nga bagamba Rema Namakula yagomesa engeri gyagisibyemu alaga ali lubuto ne bamala kukyala ne bagenda mu kwanjula Rema Namakula ali lubuto ne ensonga lwaki bakoze okwanjula speed ebyo ne biggwa ne wayitawo omwaka concert zigenze maaso Rema Namakula ali lubuto kwegamba olubuto lwa Rema Namakula alusitulidde emyaka ekitono ennyo ena okusinza ku ba social media in-laws ne ba social media doctors kwegamba abo bakwasaganya ensonga za social media alusitulidde emyaka ena kati nekino ekyemmotoka ngenda kugamba kati ezo emmotoka ziweze 2 Dr. Amuza Ssebunya yakagulira Rema Namakula waleni nga bakatandika relationship yawe nga yakajja mu public oba abantu okubeera nga bakitegeerako omu ne Dr. Amuza Ssebunya wamu ne Rema Namakula bali mu kubeera nga bakikwasaganya waliwo akatambi akafuluma ko kaali katuufu ebimuli nga baziyawo ebimuli wansi nerawo video nga keeping waneno records sobodde okubeera nga mbukugirayo mbukuplayingire so that nkurifalingira ku kintu kyendi sure of obo video boli mukulaba ku screen yes wa Rema Namakula ne Dr. Amuza Ssebunya baali bakavaayo okubeera nga batutegeeza mbu yes ekintu bakikwasaganya officially o video ne buvaayo nera abantu ne bagamba Dr. Amuza Ssebunya agulidde Rema Namakula emmotoka ekika kya cross country kyoli mukulaba ku screen cross country nayo yali ya Red nera ne bagitulaga bulungi nnyo mbwe emmotoka abali mu kubeera nga bagishipinga bagiguze gundi bagenda gishipinga egenda tuuka no mu Uganda Dr. Amuza Ssebunya agigulidde Rema Namakula emmotoka ya bbeeyi sente tuzoogedde buli kimu bakyogedde ba social media in-laws naddala ba bloggers ne babyogera emmotoka tetwagirabako mbategeeze ye motoka cross country sijirabanga ko Rema nga agivuze ye motoka cross country sijirabanga ko Dr. Amuza nga agiwa Rema Namakula ye motoka cross country teyingiranga mu ggwanga paka kati
ekyo nga tukitadde wabbali. Ekiro ekikeeseza olunaku olwaleero waliwo emmotoka ekika ekirala nayo nga ya red gye batandise okubeera nga basaturatinga social media platforms ez'enjawulo nti neera Dr. Muza Ssebunya gy'awadde Rema Namakula. Kati awo ziba teziweze bbiri kubanga nene emmotoka eya red gye bawadde Rema Namakula okusinziira waneno ku SMX Media neera ng'ogenda kijja waneno ku SMX Media ze ngenda kugamba teriiyo. Bweneebezze nga nkakasizza mbu etuuse mu mikono gya Rema ja kuvaayo nze kennyini nkwegambire waneeno kubanga ku SMX Media information zaffe ze tuwa abantu oba ze mbagamba ze sigamba byambu saagala nnyo okozesa kigambo mbumbumbu naye ngenda okikozesa ng'ompulira nga kinnyiga okugamba bannange mbadde mbumbu nze kinnyiga naye nze wano mbeera njagala nkugamba ekintu nga nkirinako obukakafu nga nkirinako facts. Eno emmotoka ekisooka naye eraga eri bweru. Ekyokubiri n'amapuleeti okugikweka kiraga teriwo waneno mu ggwanga erya Uganda kati ebeera etuuse etya ku Rema okubeera nga kye kirabo kye ate nga ne n'amapuleeti si yakuno. Mwalaba emmotoka gye baawa Lydia Jasmine emmotoka already yajjanga eriko ennamba kale newebeera numberless. Webeera numberless artist webeera wano mu ggwanga erya Uganda omuntu n'ogimuwa ne tutegeera mu neragirina agenda kufuna ennamba. Emmotoka gye bawa Dr. Jose Chameleone walaba engeri gye bagimuwa. Bantu bangi bazze babawa emmotoka. Baby Gloria naye bamuwako emmotoka walaba engeri gye bagimuwa. Bayimbi bangi bazze babawa emmotoka. Nira olaba engeri gye bazirecevingamu. Ne Dr. Muza Ssebunya awe Rema Namakula emmotoka. Neme kitegeerako SMX Media. Ekyo kibeera kintu kinene. Dr. Muza Ssebunya agifutinge Rema Namakula aleme tutegeezaako. Ekyo nga kibeera kintu kinene. Ne tutategeerako ba social media bloggers ab'enjawulo okujjako kale abanera abagamba munira Dr. Muza Ssebunya awadde Rema Namakula emmotoka. Neera osobola okugendayo ko n'obalaba neera just omanye abantu wayeno mu Uganda ekyo kyafuuka so cheap. Kati ate ekyemmotoka olaba batta muntu funa likes, olaba batta muntu funa views, n'oli najja n'agamba ono gundi ne gundi yafudde. Nedda nga akimanyi omuntu mulamu talina information eragamba omuntu afudde naye because yayagala okufuna views ne likes n'ateekawo mbu omuntu afudde. Kati ate olwo ekimmotoka kibeera so simple, kibeera so cheap. So waneno ku SMX Media ffe tetukola story nga tetulina bukakafu. So nera ekyo ngenda kutegeeza officially mbu kirabika ebyo si bituufu. Olw'ensonga Rema Namakula tannakwatako eyo mmotoka, Rema Namakula tannatutegeezaako ku ekyo. Dr. Muza Ssebunya ekisooka tali ku social media platforms zonna. Ye yagamba ekintu kyaliko ku social media WhatsApp ate naye abeera akuyambye okuddamu. Tali ku Facebook, tali ku Twitter, tali ku Instagram, tali ku Dr. Muza Ssebunya tewaliwo social media platform yonna gy'aliko tewali neera yakutegeereza mu lwatu tewali social media platform yonna gy'endiko ndi ku simu either kubira essimu either nenkusindikira message oba nenkusindikira WhatsApp. Ate ne WhatsApp togyesibaako nnyo olw'ensonga nnyinza obutasobola ku WhatsAppinga okujjako abo abantu benina contacts zaabwe n'ate nga mumanyi omuntu gwe WhatsAppinga naye zino no number wani mu WhatsAppinga n'atakuddamu yoyo Dr. Muza Ssebunya. Kankusaba mbe subscribing ano ku SMX Media tojja kubeera ng'omissing updates zonna gwayagala okulanga naffe enamba y'essimu eyo eri ku screen osobola otukubirako n'osobola okubeera ng'olanga naffe product yonna gy'olina. MSSMX I sign out.